abakazi ekintu kyawe bakikuba mbyagala binsanyusa but nenoonya sindi nga ntandika whenever my obsessions yalinga ajja mu obsessions era okuwandiika ennyimba nga azitunda so najja mu obsessions okuwandiika ne mukubirako ampandikira olumbango lwakola ki olwasooka era n'atagaana ne munoonya emirundi egiwerako paka we yakola ki etwagenda mu studio bintu bingi nnyo nti ebyaliwo era tewali ataalumanya naye si kyekikulu nze nsiima era nakyogerako even before this even before all this badde nkyogerako career yange yonna ng'ate n'oluyimba tewali abadde alumanyi naye nze muntu omuntu wabalina kyankoledde newe kiba kitono musiima that's probably the reason nange saawe ne lwaki nkola kyendi mukola kyendi mumukolera because tomanya of course man let's be honest tumanya amazima so going back to that story omukyalo oyo ne muyita nnyo ya introducing ne mukayimba yantwali wa Washington ne nkayimba naka introducing na mu introduction ne mugamba it would be nice ngoze mu video bikino kuba namuzamza ne ngamba wange tonnatuuka kola ki samunyigireera ne ngamba kasita wandise kankole nnyo nja kutoka wenkola ki kayimba era tekatambula naye nesigala nga I appreciated the efforts era nga bwe ngamba nti twiti bosi wange mukuzina karaoke naye nkyamujjukira nze buli omwe yansuzaako ebwayise nga ndi ku street mbajjukira so naye ne mujjukira mweyo ki engeri naye si ye yampandikira ice cream so bwavaayo n'agamba nti oyo nze namuyigiriza ate oluusi munanga abantu batuyamba mu ddala mu industry yaffe eno nga bakuyamba kubanga bakimanyi toyina gy'olaga kati yannyamba mu eyo ngeri nti sirina gyendaga because singa yali genuinely doing it singa kati ate tali mukunkuba kubanga myaka na myaka niwe tutuukidde okukola eno battle myaka na myaka buli watula ku TV Sheebah kale nakyo nekitegeera nti weyeeyogerako tafuna attention naye nti abamu bamanyi nti ekyawula abakazi musajja mulinga abagamba nti mulinga mwayagala ku musajja omu oba oli n'anyiiga ate era nze omusajja bwebeera nga type ye nga bona agamba nti omukyala nga yesindi nze si yange simple bwebeera nga omukyala we nga bona agamba nti ideal woman wange nga yesindi ate tayinza kubanga nange yenzi type ya sindi eri ki yonna gyeri naye yenna yenna omusajja ayagala sindi tayinza kunjagala n'omusajja njagala tayinza kwagala sindi simple byanjawulo byanjawulo nnyo byanjawulo out of respect by the way respectfully lwakati ambulance ne mugonjola ne kimanya nti nakyo kiwedde so tekiyinza kuba kya musajja n'ekirala abasajja nze ewange si kintu kikulu ekiyinza okunkooya ennyo nze wano manye ekiri mu kkooya abantu kiriwa omukazi buli omu gwe yagamba tali kikuba akikubye ate mwaka kuki ku mwaka kati nze ndiko blessings man singa omanyi story yange kubanga ni mwana muto engeri gye najjamu ku nsi one day you'll watch my documentary abantu bajja kitegeera that you can't fight with God and fighting Sheebah is like fighting with God because nze Katonda yanteeka wano wendi ate yagenda okunteeka buli wamu ate yagenda okunzija wesiina kuba atanteekera wennyini okola ki se kitali kyange tekigenda kujja wange naye ekyange mukwano kigenda kujjewa fekiro kya tumanyi nti kati tusaba batene wegwera bwe muti mutule wansi muteese tusayenga oli awo kawaini sikiwa nti ye kyayagala because yetta kyagala sikiwa kubanga kino kyafunira ka attention let's be honest so tayinza kireka kiveewo gano mata nti ayinza okuvira mwawo nawe tayinza kukita naawe kati addazeeko ki nasobola ku music ekyaliwanga ye atadde yasembayo ddi muwe kukolabo omuwe oyo izo muwe kukolabo awo tulaba kolabo nyingi zokoze ngera zikuba omuwe muizo kola ka remix kayo kya nze ndi feminist ngawe nagambye ye wakakanya eyo erizala oli ayina ku bantu sina buzibu nsobola muyigiriza bemmanyi nenagezaako nanjigiriza byomanyi kitegeeza nti obuzibu buli side eri naye nagezaako nanjigiriza byalowooza byamanyi yesindi agamba oti ntima nnyo ddala ate ntima mu music yennyini gwa championingiramu n'agamba nze kino kyemmanyi mwemukubidde ye kyasinga okumanya ate ntima yoyo let's be real man ikuba sindi yetulaba bikisa ina abiri goina itisimeka sisobola na kuzibala man chogambe za sindi okwa kisobola zibala because musobola ebyaddala tutandike tujja sulawa neno binkolera kwataako goodbye by the way nsali automatic
ice cream. Oh my God, sinatoka mba muwomya, sinatoka ebintu bingi nnyo. Kati kyembuza bategera kuba goyina nyingi ate oli ayina abiri nga betugambye. Kati tubirenti egenda kwa sessions nti kuba oli ayina abiri goyina nga nkaago ba 7. Batu wanti ate ya nyimba. Lumu. Si yabyogedde. Yabyogedde. Kuba no sindi yamanya ino musatu kuba aba Jamaica omikwano je. Kyonna kyamanya eno yayimbe wange. Omusakazi we munamuja kateza blue 3 tembera we muti. Of course I know zireka kumzirekeko. Agereko ne Jamaica. Kwa ina mikwano. Agende yoko myamo okay because omukyala I understand. Yonna jayaga agende. Zonna agende yoko nze just ngenda kuba byange na collaborations zange zokka. Sigenda genda watu wona tena zote zigenda kugwayo. So zendeta vibe. So mukizana kuyimbeza abazungu. Ayimba cyagala. Yonna akole cyagala. Teringala muyingizemu akadoka mbyo yonna biteke munze. Afrigo kuba nze zange zirina te zengendo kuba zokate nazo te zijja kugwayo. Kirefa jene ndo agatomo. Atekemu. Rock Giant huyo. Atenga regime eba yeyo. Na. Toyogedde bubi. Sirije. Nero ya pandikira nsobola oddumudiza naro. Nalukubirako. Mwafunye omudidi. Fotuli naye mwafunye mbo omudidi. Abagamba 10 abana bagamba. Manye ebintu bya sente ebyo nze mumanyi sera byogerako. Kituufu. Biba business z'abantu so ekyo nja kibaleka. So kati muna Uganda asubira kisazi nasobola okugula tiketi. Essaawa eno yennyini osobola okugula tiketi. Tereka sente zone online kweziri gendo booking ticket yo ku Yolo Festival nga 15. Abagizi mugenda Batabula kwa twagala tuberera ati baberewe ngumi. Abawagizi chovola mwina okujja temuwaga muntu yenna ne mutakola ki. Ne mutajja. Kubanga bagenda bobeera online. Nga buli mwana ababe. Nga bujja boti ngogamba syndicate Shibaholic. Syndicate Shibaholic. Kati bwe tutyo. Nsegala ne stage zigera. So sagala twekalakasize eyo ku social media. Oh my God, mujje mu show. Muwagira omuyimbi wammwe. Oyinza okuba n'obutebe obweru. So Showtime. Tuwelekire kwa na butebe. Bashibaholi kisi obesiga. Naye nga wawe nabulina. Nzijukiza nze Mukama nakugambye. Baba na bakedde. Chali nga wawe nabulina. Nakuba serene nakwezi ani yakikola. Teri tunaba namufuna. Naye ebyo tembyogerako. Awuli agambye akuba rugo mbona yabasoze munundi gumu. Atenze kwa Afrika nanjikubye emirundi emeka. Oba ate yenno abala show zakuba omulundi gumu mu myaka emeka zenejjo ne bolaba mvudde ku stage nakedde komawo va mu byalo nkuba buli week kuva ku lwakuno ba ku lwakusatu paka Sunday so yekyo volaba akugamba mbwe eyo show jajjukira nze Wednesday Thursday Friday ndi mu byalo nkuba bisaawe kino kyenkola ba promoter bakimanyi yasembayo koladde oyina kukuba namawulire oba baliri abanamawulire abamu nga bote bakwagala bwagazi tabalere yabalagala side ka abanamawulire bote banjagala abamu and I understand kubanga nagana okumanyira ate kyerase ate we mubanga abanamawulire let me be straightforward with you wembanga mwokunjagala mwina okusooka okunninyako ne munkozesa buli kimu kye mwagala temugenda kunjagala I come with respect and you return it and if you don't return it I'm not your chick. I'm sorry. Era mugenda kunchawa nnyo. Nanga atera munanga bavubuka abato abakozeemu ku bintu byabwe. Tebaninako buzibu. Batana bakola. Abo ntondo batandika okunyigira abantu batalina kunyigira. Nenga bavubuka abatoto tebaninako buzibu. Choka abana bawire bana bakulukulu balina mwe. Waliwo omuvubuka bamuyitaani. Nakati abaddeko. Abaddeko omuvubuka abaddeko kati anjagala nnyo. Wisdom Kaye. Abavubuka ngabo. Abamanyi obulamu obugenda mu maaso abatagenda judgingira muntu mbate nsawo kijokutte ate mukwano gwange tuli ku mulembe ki ne zate munange Katonda kye yanyamba nze ndi abawagizi bange n'abanjagala bali kwalaali bali kwalaali ba iPhone nga bojimanyi tebagirangala mbw ate nebagikusiba mbw ate oli mukono gamo bagoba wanyina okuba naye nze njokya abamanyi bamanya lwakuba toyinza kujja direct nojja nongamba gwe nze nkola kino siri bwentyo naye ng'oba muntu mulamu sobola okukokyayo nange baali banjokyezaayo nakati waliwo abanjokyayo so I can return the favor. Sheebah modo w'abantu bangi manyi baddawo nga tugenda ku piki nenda bakabaga nenga obugambo bono bannango bambusome nenga babuyite lwakirero tuli bayimbi ekyo ekintu kinakyo abantu njagala bakitegeere ffe tuli bayimbi we are creatives
we create. We wake up in the morning, nokera mu mood. Nogamba sinowulira ngo lyakwetegekedde biki nogamba nsina manyi gateeka bingi nnyo kankwate ensawo yange. Nga ye mood eyo gyokola ki? Ng'ensawo ye ekyo ekigambo ekiri ku nsawo yo kikuwa backup. Kati nze ensawo yange eyo ngenza okufuluma nga yeyo mood gye ndimu. You know? Naye bwetumaliriza wano wetumala mu bato kuba ndaba naawe ogendako mu jimu Sindi Rosa naye agendako mu jimu tuddeko ne muringi wali golola abeerwali nga lwefali oyagala kukola kinnakawere aina kawere si muntu kyali wange muntu ate gwe bagambye nsigambye yakolamu naye yakazaala omukazi muleke asooka awone muleke era sigala agenda mu jimu akola exercise muli asooke zempolampola nze byange birala naye tonsobola gye wagikozeemu olaga nti tosobola by the concept ebaddewo olwolimba lubaddewo mwaka gumu kitundu nalukola dda aga katonda mugulu on God n'obuuza pest twali twakola dda nga eyo concept yennyini because I love workout Halle Berry yali yakafulumya some movie when she's a boxer sometime last year nyebadde ne title ya Halle Berry mweyo movie naye nga she was a boxer nenjagala nnyo idea ninjiwereza pest netula nekyo tujogerako naye oluyimba nendabanga teruyinawe tukola ki terunatuuka kufulumizibwa netululeka kati wenalabye nga abantu banzijira nengamba ningendako mu katilogo yange gye sinnata nenzijayo omukyala Catherine Kusasula omumanyi nenta muwulira mumanyi yagambye mbu nno awulira bubi nnyo I disappointed okubanga Sindi agenda batolinga nawe atamanyi kuyimba alowooza lwaki agenda batolingana nga atamanyi kuyimba baba manyi n'abaleka bakole math yabadde agamba abagatta mwenna alowooza tebannakola math oyo by the way beejubisa naye bakole math abaleka bonna abamanyi okuyimba tannabayita ayita nze atamanyi ki kola math 1+1 yekusasira agamba akwata gwe n'akwata Sindi alowooza lwaki n'obumanyi bwobwo bwonna bato tagimanyi tagirina math again math tomanyi ayimba nkola ya taxi ayo atikowa ya Jason wa mumanyi twakowe emizigo mumanyi naye alowooza lwaki Sindi teyamunoonyeza bakole bato nga tayimba alowooza lwaki Sindi tanoonya Lilian bakole bato kubanga amusinga okuyimba bw'abaddala ayagala bw'abaddala ayagala kukola ddala bato nabayimba kulaga talent ye Juliana waali ye waali okitegedde bulungi Irene Nambiru abakyala babakabi weebali Irene Ntale waali Winnie Nwaja ayimba bambi nawe Catherine Kusasira oyimba naye olowooza lwaki bato aginoonya nanga atamanyi bato yamwereka wa industry kuba kati industry eri ku bato yamwereka wa industry wona weyagadde ekuleke nze kyemmanyi bato bwenaggwanga bwenabagambye tuli mu Christmas wano kati bato eno Christmas Kasasira avaayo nadda mu ddiiro abagenyi b'omukyalo ne bajja buli omu n'asulawo abatalina kusulawo Christmas bweggwa boxing day neggwa ng'abantu buli omu atandika okwekuŋŋaanya tulongosa mu ddiiro buli kimu nga kidayo engeri gye kirina okukola ki era bato bwenaggwa buli kimu kigenda kudda mu position yakyo eri abagamba nti bato ya federation na uma kuba engeri ebigambo ebimu bijja ng'olaba biva ddala ku mutima omuntu ng'ateekayo ekikama n'agamba abaagala okifuula federation ne uma sinza bakyusa mind yaabwe because ekyo kye baagala sa mindset ate era sigenda kugezaako why I got so much to do man than try to change your mindsets nga temuli bantu bakulu amazima mugamanyi so it's a music battle sigenda gezaako nabba convincinga you can think otherwise eri abye bagenda bawerekerako tusubete ya federation bagenda kujja bakuwerekereko oba abawuma bajje abayimbi bagenda kujja batunze nyina collaborations nyingi nnyo era of course nga shows endala zonna abayimbi bagenda kujja ne Sindi ayinza okuba ina collaborations z'abayimbi bo abayimbi so kino ekintu ky'abayimbi mukiraba si kya federation na uma okujjako nga bweyagadde okifuula but it's strictly Sindi kugezaako kulagako Sheebah tiyasinga that's it wanji Sindi kugezaako kulagako Sheebah kyabadde agezaako okukola emyaka gyonna so namwadde chance finally naye ku mutima gwo kuli owulira nti kuggwe ne Sindi ani asinga kuba ebeera kano gana naye bannaye yadde naye I'll tell you one thing. Sindi is a very talented person. Very. But I'm a very talented person too, in my own way. Sikubanga, my dear, buli omu
Katonda yamuwa gift ye. Nze kati nina gift yange, nina vibe yange, nina ebintu byange birala nnyo man nga we nabibagambye. Oba mukiyita ki? Ekyo eyo ye talent yange. Ate yakabi kubanga buli kyennyina ku nsi ekyo eyo gye bayita nze gye mmanyi nga talent kye muyita whatever. Oba kuzina bwe mbanga nzinidde abantu emyaka 15 nenkola buli kimu kyenkoze alhamdulillah. Naawe zina obikole. Sheebah kyemanyi nawe manyoli wa kabi era manyoli wa kabi nga wekerezaamu kikyobera onogamba nti sindi kinansinga Ayimba bulungi tansinga kuyimba kubanga tetuli mu blue 3 era naye munanga akyerabira tetuli mu blue 3 tebagenda kulonda asinga tuli mu nsi ate mu nsi eno ffenna tukolerera kubaki bulungi oba oyimba bandi tekutwala mu ggulu era onoonya ki kuba bulungi mu musimbi kaakati mu bino byonna oyimbye ennyo mukwano tukuwulidde ng'abo mu church bwe bayimba naye okoze otya okikozeemu ki mwana it's all about that omusajja ayina n'abaana nabagamba ebyo ebintu buli mukyala abirina temungamba bintu bya bukyala buli mukyala alina omusajja buli mukyala yatondebwa okuzaala obudde bwe bukola ki bwe bwawukana nti omwazaala wa 14 omulala nazaala kwa 35 ng'ali ready simple. Naye ayina ennyumba eggayazalwa kuba nti twadde twadi press conference avudde ku mpimpi olwokuba ndowooza abeera gajaza yabadde alina okufuna hotel to be honest yabadde ajja kuba late nnyo wala gaza si wala okuba ogirano bwoti wala nze nva kawempe nawe gye nayitanga ogenda gye nva wala so I understand why she had to book a hotel. No shade by the way. Oboda tutambula nga Sheebah bagamba tuyite eno mbutuyise eno munyonyo tutambudde mbutuli mukulaga sindi mbopuloti mbobafuneyo 2.5 naye musimbi yafuna liri abakadde 3 nga Sheebah bagamba afuneyo yajaguleyo kolido ngaba naye ene buwamwe yoto omuntu obigo bukadde 3 bugula kolido naye no wagulika naye asobola kyetaga sindi okujja wana natula kuona wende nabanga yali wano nga munyumyamu ha baba sikiwa kubanga kya muntu ng'ayinza okugumiikiriza nakkiriza nti ono omwana yampitako kya muntu ng'ayagaliza ng'asobola okumira ebintu ebimu so sikiwa nti alina lo kyekikola asobola okifuna. I'll be welcome to her. She'll be welcome. My home is open. Naye osobola okudingana nina Rose sifezana tulaba kati munyimya museka olwo sindi kyekisobola okugaana naye nze nno munnange lwakuba temwetegereza byalaalize sina buzibu na muntu yenna era abantu be baba n'obuzibu ne bamala bo bennyini ne babweyambula ne tutereera nze mbeera easy nze mbeera wange nakukola ssente zange that's all I know. Okubye nnyo abamu bakyapangisa nga nze omu ku bo kyamaanyi nnyo ekyokoze so kati omuntu ajje ku Yellow Festival show etandika samba kuba abantu bagamba nti etandika kumacha kumacha kwangu already tugenda sulayo kasiki tugenda kubendongo paka ki bwe mwina gate ye aba Sheebah bayite na basindi bayite eri gate eri edge naye bw'oyingira bwoti waliwo ekikola ekyawula ne bakugamba nti olagawa tingenda wa syndicate n'okola bwoti nti olagawa ngenda wa Sheebah so muwagira aba you better come ngoseka no because manye ebintu by'omu Uganda muno okujubisa kungi mujje muwagira abayimbi bammwe obugambo so ba Sheebah holics kuba bana Sheebah holics koto alikira yadde kwa Sheebah holics bomba labi kumacha muganda wange nakugambye Katonda tayinza kunteka mu kifo nga sina kibeeramu era mba kubanga eyo bato sinatuuka kugikola ngoba Katonda tannayagala ngikole sandigikoze teyandibaddewo naye ke nasalawo ngikole then eno okubeerawo so I have faith that it's going to be a beautiful show ngovudde mbirala byonna bino ebiriwo nze honestly njagala because egina kusettinga tone for the females battles ezaaliwo zonna zaali z'abasajja so naffe katuyimirireko tukoleko bato ng'abakazi because naffe industry yaffe naffe tugirimu like I said oyo mwala wa kabi naye nga bw'ogambye ate nga nange ndi wa kabi bakwekwatako tusuubire nti bwetumala bati eno ne kusaasira naye n'omukkiriza n'akukwatako ngeri omukyalo oyo gye yawulidde ng'olwedde ne munne teyabadde ng'alina okikola alindeko tayimu ye nga bamunoonyeza ku bbato ye nga bano ye kubanga nange eno banoonyeza bunoonya ya
ENFA bwe nasola abo ba naye era asobola oyimba n'abantu be bamanyi nti bamanyi okukola ki nze nga we nabagambye nze siva mu kyaki sibagambangako mu background yange ya kyaki sibagambangako background yange ya blue 3 no I was a dancer who loves music and who God gave a beautiful tone and I decided to sing and I love it. That's it. Era ekyo kyendeta ku stage. Passion, love. That's it. Church in Yellow Festival. Yellow Festival. Yellow Festival. First of all, Yellow Festival is all about living. Amanya abantu abasinga we bali ku nsi to existing. But are you living? Wesanyusamu ofunamu olunaku lumu nawe n'olwewa Yesu oli muzadde Yesu oli mukyala wa wakamufumbo Yesu oli mwami wa business naye at the end of the day obulamu bulamu you only live once yolo so wewe yolo lunaku olu ojo chamukemu ojo sanyukemu nafa and it's going to be very educative again abana wa Victoria University bagenda kuba ba graduating tugenda kwa celebrating graduates because abana I'm an ambassador kati koro nja kuba nyamba date nga ambassador gauni mtsina gauni nenga ambassador wa amanyinze nyambala ebiko enkofira nyingi nyambala y'obuyimbi ya lero gye mwanda byemu yo ya buyimbi sobola okuje yambula ate onsanga Victoria University ngangeze kwogera nga ambassador temba nyamba de bulala so I dress accordingly to where I'm going like I said I'm an artist. What's the festival jakuwa buli mwaka tusubire tulwaka gera kola ngayo bato every year Yellow Festival gena kubeerawo na kantu akenjabulo naye n'ekintu ekyenjawulo kyovola bakuluno twagambye la battle edition eno battle edition naye ogujja tetumanya ate kyekidda kutuyinza n'okubanga era tugenda battlinga naye ani naani you never know kibanyumira nga tukizza mwe ba client baffe. Okay. Kati bako useme twagala oyimbe mwaka yimbako kamuna akasindi ndowooza lwaki ate mpa atwala ennyimba z'omukyala kayimba kyakasindi akasinga okunyumira kogamba nyakuba Ayogedde was nice. What ne bomb party na lwagala. Ne bomb party na lwagala. Cindy style. Toli ngaba nabala bagamba mtebawuliza nyimba. No. Aba bekoza nawe. Baba balimba. Cindy is talented. Cindy ekizibu kyalina. Just Akamanyiro kitegeera. Kalina kokako. Akamanyiro? Just Akamanyiro ina Akamanyiro kukamanyira abantu ako. Naye singa akejjamu. Ali talented. But talent yokka sije weetaaga okufuuka owakabi.